Haya bas, omukulu gwe bayita Norbert Events. Norbert Events ennaku zino yeyita Generation Promoter aliko. Aleeta abayimbi batakkiriza nti bayinza okikuba, yasooka ne Ray G n'amuleeta e Lugogo wadde ng'abadde ategeka era nga bitambulira ddala bulungi. Kyeyakasembayo wiiki nga 2 emabega kyekya Memories of Good Life. Memories of Good Life zifuuse memories. Akawungeezi kajjo ekikonde kyanyuuse n'empi nga bazikubaani omutegesi yennyini eyategeka Wizo Manizo. Olutalo nga bwe lwabadde luzibu nnyo. Wizo Manizo agamba nti embeera nga bweri ayagala kuba ate ng'akomye akamanyiiro k'omukulu Norbert Events olw'ensonga nti yamulangidde bingi nti yamuyamba okumukomyawo mu bantu bamwagale. Wizo Manizo ne bimuggyako. Wizo Manizo agamba abanja, Norbert Events naye agamba abanja. Bonna bw'obajjako interview bonna bakaaba bukaabi. Norbert akaaba ne Wizo akaaba. Nkugambye nti olutalo bwe lwabadde Norbert Events bannange, olutalo lwabadde lutya? Sooka owuliremu ku ebyo kumpi nga bakuba Norbert eyategese Memories of Good Life. Haya basi, oluwulidde oluyi oba toluwulidde ndukuddiremu owulire olutalo bwe lwabadde nga Wizo Manizo yakubye Norbert Events. Haya basi, kyabadde bwe kityo. Wizo Manizo akukuluma agamba nti Norbert Events amubanja miliyoni za 20 ne Norbert Events agamba abanja Wizo Manizo. Lukaseni ngabazeka ku mobile money direct njala kwebaza Wizo mu ngeri y'enjawulo because Wizo yatuka ngewantu nga siri naye abasajja bahamu bamuwa sente nenga ngambo wayi hamu yampadde sente zizino twala ko sente miliyoni 3 kansigaze 2 kategedde oba musajja yampadde miliyoni 10 twala ko 6 genda okole emirimu gyange kati Wizo tumanyi wase Uganda bwe twafunye nze ticket company badde ntundira ticketing. Aya okitegedde kati ye mukulu oyo Norbert Events gwe baasabudde bubi nnyo anja family ogimanyi okusinziira ku mutugo gwa Facebook omukulu gwe bayita Norbert Events ogwa Radiant Wizo. Omukulu Wizo Manizo agambye bw'ati eri abawagizi be bonna n'essanyu lingi nnyo abeebaza bonna abajja mu kivulu Kotero Africana weeks 2 eziyise era ekivulu kyakola ddala bulungi wabula baafuna okusoomoozebwa n'okuggwamu amaanyi olw'ensonga nti omutegesi gwe baakwasa ekivulu kino Norbert Events teyabawa ssente zaabwe ez'okupafoominga. Tugezezzaako okumunoonyaako twogerenga abantu abakulu asirise busirisi naffe twamufunidde ne zijja bwe zityo. Norbert Events olina otusasula ssente zaffe. Memories of Good Life olina okusasula. Wizo Manizo embeera bwetyo. Wizo Manizo ali mu kukaaba agamba tamanyi kino kyeyalimu era asuubizza nti agambye nga mu kifo kya rediyo kufa nga Wizo yafa bano be yamulekera bannange. Agambye Wizo ayinza n'okwetta. Yadde n'ekikumi jakwetta alusinye aiswaya mbabuulira jakwetta kugamba buli omwanda gabulazi ndi buntu bulungi buli omwanda gabulazi singana gye oba singaze yafa bannange buli omwanda gabulazi mukwano nja kwetta. Haya
ajja kwetta Wizo Manizo agamba nti omukulu Nobert Events Wizo wuno atugamba ngamba mukwano ngisinza kuyimba n'okera nongamba musina yadde n'ekikome kuje kyennyinza okubabuuliriza kuyimba n'enkeera nongamba siinaawo yadde n'ekikome nsigale njabbe banyonnyola yokka mwana alina akamanyiiro njabbe banyonnyola tujja bitandika kirungi mubitegedde alina okunsasula ssente zange alina akamanyiiro mbu yannyamba kuba mayanja abantu batukoowa banzenako mwana nja kuba mbanyonnyola mwana naye nga ngesiyinza kubafuseeyo nga siinawo yadde n'ekikumi wama siina yadde sente tule wansi aŋŋamba bwe siinaayo yadde aya ye Wizo Manizo kasita wakuba n'akayimba ŋŋenda mu maaso kale omukulu Nobert Events gwe baasabudde mufunyeeko wano atandise bw'ati agamba nti ssente z'abanja ze z'emmeeza mbu kubanga mukyala wa Wizo ye yali akwata ssente z'emmeeza ze zamukubisizza zatandise zitya ate mupromota abanja ati muyimba endagano nga nino mu miliyoni 4 yali yafunaku miliyoni 2 miliyoni 2 kitegeeza tikala abanja miliyoni 2 kati mu ndagaano mwalimu nga tegozi zino zetutunda omwalina okubalako 50%. Abantu mukyala yatunda tegozi 3 katebeemu kibala twagula empike twatwale wamama w'okugenda katebo 3 nga buli mwagenda twalako tebo 15 bulira kati tebo zange 15 zenalina okutwala miliyoni 45 ebamperezaazo bambako miliyoni 12 miliyoni 12 sente zanasigala manje miliyoni 3 manja ziri sente z'emiliyoni 2 utasudde nalibadde zensigala manje miliyoni 13 twatuuse okwewala okukola reconciliation nga tamba sente ekojjako waya awo olalibeewabira wakati ye yabadde ne muganda opalaso nga waali ebejjako waya sente ziri wansi abala sente kifine mbagamba bannaye nange ate nga banja kati omukyala nga yagamba kyala sandwa nga weexcuse yatuuka mu nga tebo azitunda ku discount mutendo tebo nga azitunda kukadde kamukamu aya ojiwulidde Nobert Events gwe bakubye oluyi yakyatubulira agamba ssente tebo bazitunda nga ekivulu tekinnaba ssente ne bazirya ulira bwagamba abantu abamuwanga sente za tebozi nga oba batuuka obudde sente batuuka ne batandika okuzitikira mu mukyala nga kabiri akola ka miliyoni 3 mukoomukubisebo naye kabugaawakakadde awo bagenda mu bbaala banywa miliyoni 3 abantu katwalanga nga sente ziwezeewo ne bakyakala nga kati zabaweddeko obusigu bubwanga Nobert Events tumubuuzizza contract yali egamba etya gye baasayininga ne Wizo Manizo agamba yali bweti miliyoni 8 ezo nga mundaga naye buli mwaka waayo ne tebo zino zitugenda okutunda buli tebo ngenda muwako 50% ku sente zivaamu olira tukira ffe bapromota tetutunda nnyo mmeeza abatusinga okutunda emmeeza baba abakaddiya muyimbi ekiri kubanga yagenda n'abawagizi bali abagenda okujja ku luwe ne batunda emmeeza ya 3 bandeyo nzikunnyonnyodde emmeeza 3 miliyoni 9.3 jako miliyoni 3 nengulamu ebintu byenatwala ekagga tekiwalaba kitegeeza nibasigala miliyoni 9 ku miliyoni 9 twali tuyuzigabana 50 miliyoni 45 buli omu tebampako 12 zokka Sandra Teta mukyala wa Wizo yakolanga manager we yali atunda emmeeza yali azikwata kati goli w'amawulire noonya omwami bebekulu ajja kuwuta sente yaziwaani nonya Shira Gashumba sente baziwaani ononye Hamu omugagga sente baziwaani tegeera Hamu tukira kati omuntu nga Hamu bwakuwa ne sente tagula nti twagala tebo bwezi yakuwa lumu miliyoni ze 10 kale yoyo Nobert Events agamba nti okumanya abawizo bafuna ne sente n'emmotoka yali yafa bagitereeza mukyala wa Wizo n'afuna emmotoka kati Nobert agamba ababanja omukyala nsosente yagikozesaamu byesimanyi baba ngame yokugula baba ngame yagula n'emmotoka omukyala abantu bensanga tebalina mmotoka kubanga neya Wizo Land Cruiser yali yabiri ya mugala kati ku sente ze bafuna Land Cruiser yagijjayo yagikola yagikyusa ne langi Wizo gamba mpya Nobert Events agamba nti ekyavuddeko empi okumukuba empi eyalukumyemu omuliro ye Palaso yalukumyemu atya ate era kyegamba byavudde ku Palaso nga yeyekyanga kuba Wizo ne mu meeting yabadde tagiriimu baba yadde twagenze usanga olwedde yanyweddemu tatudde naffe mu meeting ya reconciliation wewunye tuli mukonsayiringana muntu taliiwo
Uledata. Sala wenga yayogera ne palaso yayagala. Sala wenga agamba muno yamanyi meza maya 20. Ano twatu bazedi meza 20 na sigala mbabanja. Atuwizo we yajidi nawe ngira unga we changa changa mchikubanja. Ate na performing nga atabanje za performing. Ayagala za kuperforminga. Kati Nobert Events abanja ne Wizo abanja. Nobert agamba nti okumanya ekivulu kino kyali kimuleze nejjeje owa sound emmotoka ye yagisika Manje milioni 2 ayagala. Ate kanze nange tebamba sente za meza. Nganze nakwata sente zange neteeka mu contract eyo from 0 to square. Contract uyagwera. Yeje nokola nolale yake yagirina manja. Alfadi yango kipanya black. Unakola cyari agenda kuzikiza ebyuma ngatubanje milioni 2. Kali sinsobola kwata mukunonya mu kwa kinagamba jeje ekintu atawana ekyaba ukwate motoka yange na nebisubuluzo. Pala na parkinga. Kumbiyo nabizi yali manja. Ati manja ya Mwana masajja kulaba nga mali yange ngikola ki. Kale. Yoyo no Nobert Events agamba abanja ne Wizo abanja. Kati kiki abanja Nobert Events abanja kino? Sinega na konti tamanji nambi de bulungi. Nego omubuuza Nobert yaba banja. Nobert yaba banja kuchoba omubuuza. Nze mbabanja tamanja because wetwe balance kala nze manja. Timunda kana mulimu milioni 2 balance yali asikadda abanja. Milioni 4 yafunakale. Kusaba na mumeza bali takademu nezikwawo ezono ze million kera zemba lapho nje nabaweze nsuka na mu kama njala yakutenda mu Nobert Events bwekiri kasita watugamba nti ono Seruganda ne sente zonna yali azituusa tukasene kabazeka ku mobile money direct njala kwebaza Wizo mu ngeri yenjawulo because Wizo yatuka ngewantu nga siri naye abasajja abahamu bamuwa sente ninga ngambo hamu yampadde sente zizino twala ko sente milioni 3 kansigaze 2 kategedde oba musajja ampadde milioni 10 twala ko 6 genda okole emirimu jange kati Wizo tumanyi wa Seruganda bwe twafunye nze ticket company badde ntundira ticket